Gino emito gije. Erwa emito ye. Emito gino jasala gino. Naye tugenda kulamba Abbas. They use the other route. No, but when they reached the Sea Trading Center, I saw them stopping. They were buying it. We are asking him. We are asking him. And even on the other file, no, who is the owner of these trees? So far, number one. So that's it, the trees are his. That eucalyptus. Waliwo ko file yonna eraganga wa reporting malicious damage. Anti yeyo yabula file yabulira ku gundi. Kubanga some of the things are meant to be. Yali akozesa. Yatuyitamu nayo n'ayingirayo ne bamugolonga loza. Kumbe nga waffe. Longa pale yatambula kuva ku police court negenda paka Rugazi. Lazima banamba ya utambo ya mukiza. Akaji na You introduce himself. But I'm asking you why. Then why do you introduce yourself? So here the brother is the assistant and this is my assistant. Wabaddewo obuzibu bungi mu nsonga z'amataka n'ensonga ez'ebibanja. Era ensonga ezisinga ezibaddewo tusobodde ozikwasaganya awamu ku masimu awamu ne tutuukayo nga bwe tuze olunaku olwaleero okulabika nti embeera
tereeta buzibu mu bantu baffe ttaka. So olwaleero nsibye mu disitulikiti mu subcounty y'Essibi Kunja nga ngonjoola emu ku emu. Naye eno ebadde nkulu ennyo, ebadde nga ezeemu embeera ey'okuthreateninga insecurity. So ngenzeeyo ne security ne tuyimiriza buli kintu ekibadde kiri kukolebwa ku ttaka eryo ng'okutema ebibira byonna ekyo tukiyimiriza mangu. Era bwe mbaleese ku ofiisi nga ndowooza nti bayinza okukkanya, naye oludda olumu lugambye lwagala kooti, oludda olumu ne lugamba baagala kuteesa. Naye tugenze okwekenneenya nga ebizibu byabwe byava mu 2017, era mu 2017 waliwo omusango gwe bagulawoko ku poliisi naye tegwali disposed of, ne babeerawo civil matter. So kati ffe nga office ya RDC 1 tukanyiza ne security nti 1 we maintain the status quo, teri kye bakolerako okutuuka ng'ensonga za kooti civil ne criminal zonna bamaze okuzidisposinga off. Ekyokubiri tukanyiza okuuma emirembe, buli muntu kibeere obuvunaanyizibwa bwe akitegeere nti okuuma emirembe kintu kikulu nnyo mu kitundu kyaffe. Saagala kuddayo kuwulira nti waliwo again any other issues threatening the peace and security of the area. So ndagidde police criminal files eziriyo baziforwarding ewa RCA mu bwangu nnyo for advice. Then bali abalina civil matter nabo bagende mu kooti ne civil matter mu bwangu. Naye saawa zino teri ayingira kibira ekyo, era teri agenda akozesa ttaka eryo, ziriyika nga 10 mwana. Waliwo emisango ze bagulawo edda nga omu avunaana omulala gwa criminal trespass. Ate ne wabeerawo emisango eza malicious damage. Malicious damage kwokwo okutema emiti ezo. Yes. Naye kati twakuuteyo n'emmotoka ne tukwatayoko n'abantu ababadde bali mu kibira eky'omuntu omulala, ate n'ono omulala gwe bagamba naye yaziteeka ku ttaka lya muntu mulala. So ebyo byonna poliisi egenda kubisuusula erabe how they can proceed with charging them. Erinnya eryange nze Edward Kasozi. Bwemulugunya kwange taata zenga yajjanga ayamba abantu ng'abaaziko okulimirako, naye kati ku ssaawa eno abalala bonna bavaako ne kuliko omuntu omu agamba nti kati taata yamuwa. Okitegedde? Taata yawa maama we n'amuwa, naye teyabawa bugazi. Kati ne balima okuva ku eka emu okutuusa kati we napimidde nga bali ku eka 5. Taata mu kufa yaŋŋamba nti abo nali nnyamba bayambe. N'omukyalo ono agamba nti mwannyina wa taata yamuwa. Aga Katonda ndayira nga sitya Katonda. Biologically mu mbeera y'obuzaale si mwannyina, naye omukwano gusangibwa nti yalina erinnya erya Namutebi nga lya Mamba, naffe nga tuli bammamba. Oba mwannyina ne mwannyina ne butandikiraawo. Nze mbadde njagala munnange banviire ku ttaka. Taata yafa yandekera abato bange bangi, tebasoma tebakola ki, naye ono omwami aliko omusajja mugagga alina ebizimbe eruzira, alinawa ettaka lyonna alitutte, aliwambye kimu kyakubi kyenkana akitutte, ate kirifuatairo kubanga ettaka liriko olwazi n'awalungi n'amazzi, naye awalungi awalimu emmere atuttewo. Yayingira ku ttaka kuno nga ffe tulinako ekibira ekiri nakyo, n'ayingira mu kibira n'atandika okutema ekibira, n'empanjaga LC n'engenda ku police reference yeeno malicious magic to trees. Naye munnange ensonga zino zonna zitambulidde, alabika alina simanyi kiri ku police kubanga fayiro eno yabulira ku police ate nga tebamuyimiriza, ye ng'afuna ffe nga tetufuna. Nga famire yaffe omwana yadde omu bw'alinnya ku ttaka okwo, chairman wa LC yakuba essimu n'agamba osaalimbira ku ttaka lya baasi, era ye ensonga emu ekyatuka ku ttaka lya baasi yekusituka nga nti n'ettaka nalyo kati alitutte. In fact nga nebyakola nabyo biraga ettaka alitutte kubanga byazimbako byali mu kusimbako bibeerako myaka na myaka. Asimba maama ne tubeera ku kibanja okwo, akati taata wafuna babiri 13 yena n'avaawo, ne tusigala nga nze ndi awo nze nkikozesa, n'ensimba emiti n'ensiiba kiki. Nali ndi awo RDC n'akubira essimu n'aŋŋamba nti bw'oba oyagala okwanza ettaka nze ati atebe ettaka mbagaana nga nze ekibanja kyange nze sirina ttaka nina kibanja, tulina kibanja. Bagende baaza ettaka lyabwe ne bagenda ne banza. Kati bamala okwaza
manya nganze nsiri sagendayo bakyali kinetagisa akati bo tuba tukyali awo nga 27 26 nempita ne bagante abase emiti bagisudde tie chairman najja kansala yasooka kiba chairman yali n'agamba kansala tigendayo oziza abantu abasula emiti batuukayo ne bazikiza ne baddamu ne bagante bazzeemu nali Kampala bwe baddamu kansala chairman naye mwenyewe nakomoye Kampala bwe yakomawo nadduka n'agenda ku naka ne ku piki n'abagamba bandi temusula emiti gya musajja kile kibala kya musajja bakimazeeko emyaka nga 5 musajja gabaganye asajja mune bobadya kasozi oyo nga atambula n'abasirikale yagamba yagende wa chairman namunoonya lwaki yogera ku byettaka ebyo n'amuteeka ndagenda namuteeka munda 26 bazi babatwala 26 27 basigana era kolwa abakozi bange bonna ne babakwata ne bagenda ne babasuza munda abakozi ne mbajjayo akazi bavaayo tuba tukyali awo tukyasirikidde kusala